Our markets in Kampala and across the country are particularly vulnerable. Is going to see the construction of sanitation facilities in 4 markets, as has been mentioned. So it's the markets of Mengo, Nakulabye, Katwe, and Mulago. Inyo naye kakati bagenda okuzimbira toilets. Tetuswaza Ssaabasajja. Okiba tewoba akyogeddeko. N'agamba tukola ebintu tubikola. Naye ate ffe ffennyini tukola ki? Ne tubyonoona. Oli ayinza okujja n'asika toilet n'akakutula bukutuzi. Abasajja mbategeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okukuuma obuyonjo bwaffe ffenna kati bwe tuba twogera ku kukuuma obuyonjo mu bifo we tukolera buli muntu avunaanyizibwa kyenkanyi. Tulina okufuba ennyo okwewala endwadde naddala eziva mu bukyafu tusobole okuba abalamu kuba Ssaabasajja ayagala kuba n'abantu balamu